Sawa nno Ebikonde kisoose kunyoka anti olwo mabadde nga waliwo yeesimbye mukubo ng'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi mu ngagezaako kubanga amutangira okuyitawo. Ekigendererwa mbadde tetutegedde oba kibadde ki nze naawe naye nga embeera bw'etyo emaze nekkakana naye ate Enambole oba nyinza okugamba nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi ayukumiza Enambole naddala ng'avaayo. Huyo omkulembeze President okoya nawe President afuluma Robert Kyagulanyi afuluma baba huyo yabagali yabayatire mabega baba yabayatire mabega bakoze kw'abantu Robert Kyagulanyi and National Television Uganda oyakoze kw'abantu Robert Kyagulanyi oyakoze kw'abantu Robert Kyagulanyi oyagali baba oli ku National Television Uganda huyo yabayesanyu Robert w'abantu Robert Kyagulanyi avubuka Enambole yabayegali gwe. Wandigambye nti oba nsala mugambo naye ndowooza okirabye ate munnange olumaze kulinnya emmotoka bw'eti ate konvoyi n'eggobera awo nno n'omuyimbi Big Eye nga talutumidde mwana. Olawo kwata mafia abaye tuli mu komawo naye biralamu bino biralamu omukulembeze ali mu kukomawo okuva Enambole naye bino bitabuse tuli mu kuva Enambole omukulembeze buli lwalabikako bwino bwebiti bwe bibeera omukulembeze w'eggwanga buli lwalabikako bwebiti bwe bibeera bannange kino kye bayita pure love kino kye bayita okwagala okwannamaddala kino banaye woyo kiri kitatata oli fiti kyakabi mwana kyakabi yo banaye omukulembeze w'eggwanga ali mukomawo naye bitabuse Sabayimbi w'eggwanga y'omu ku basazeewo okuwerekera ku mukulembeze w'eggwanga Sabayimbi w'eggwanga Star Boss mukimanyi nti ye yasalawo awabeera omukulembeze wabeera bitabuse bayo tofayo Wendi blood tofayo omukulembeze w'eggwanga aba oluvudde Enambole ekisaawe kyonna ne kikala tuli mu kukomawo okuva Enambole naye nsazeewo nnyingire mu mmotoka olw'ensonga embeera eri wabweru bannange tesoboka
namungi w'omuntu namungi w'omuntu Allah Nyamazeyo Stabos Stabos Oyo Wejiri Namusanvu Desemba Cricket of Olugogo Yaman tell ya gamba yo tell ya wakana South December you remember when I ochitegera Mogane sio ne mumanyi ile dobosi Oyo That's all akogera kigambo kyo Yogera tuli Yaman ono baka kwali kodukanyo agambye tuchi kodukanyo ka relaxing gamba tujja Yaman South December relaxing abula sokukangana kwamu agusigala Yaman obalabye naye osaga bamutwala ku kitebe kichuse mukaka kichuse mwana kaka ni wakati kaka wansi wakati ono yani lapize madembi boda musanze munda babadde basitula obusirikale tusitude ku ghetto bwannengera mukababaga mpozi entolengerayo Ragala kulengerayo Dina wakati Owai Ontalengerayo side million ontalengerayo nawo checho mpozi tuli ku live tuli ku live ya Maka ghetto speaker tuli nenga musanvu December tuberemu baganda bange fena cricket of Lugogo ayayaya jamshiri antu bagambe mwao banaye boy nino bayita jukiranga munana guno gwennyini tuli wali eri emakindye ewakabako kawabulako ka kalenda ndaba kajjodde dda kabako yatuteeka ewantu wafunda naye era tugenda ennaku z'omwezi nga 8 November tuli wakabako ennaku z'omwezi nga 7 December tuli ku cricket oval Lugogo kabaka ali awo makindye kabaka ali makindye banaye tuva Enambole budde wangudde neba nabyabufuzi bavuga bubi abantu abo bavuga bubi banaye budde wangudde olwaleero kibadde kijjubi omukulembeze w'eggwanga asimye n'alabikako mu budde bwe bumu mu kaseera mpaawo kaaga ne Sabasajja Kabaka era n'asiima n'alabikako Sabasajja Kabaka alabiseeko mu budde bwe bumu nga Kyagulanyi yakalabikako omubaka Kavuma Jamusi Nyendo mukungwe tujja abantu banga abanyendo mukungwe kwe bali kuno bandaye essanyu litubuganye abaana b'ebuddu yoga anti tuli mu kuva Enambole tuli mu kudda waka tuli mu kuva Enambole wetwogerera eri mu kuddaka tuli mu kuva Enambole wetwogerera eri mu kuddaka owaya wewe kutolifi oli sefu banaye togwa taata abantu basazeewo bawerekere omukulembeze w'eggwanga okuva Enambole paka waka abantu basazeewo bawerekere omukulembeze w'eggwanga okuva Enambole paka waka omukulembeze oluvudde Enambole ekisaawe kyonna ne kikala abantu we baagala abantu we basalawo okwagala baagala ate nalo Allah tuli mu kuva Enambole tudda waka abantu basazeewo bawerekere omukulembeze w'eggwanga abantu basazeewo
bawerekere omukulembeze w'eggwanga paka walaga. Kati simanyi oba abatwala ku ofiisi Kavule, simanyi oba abatwala wa, naye nga kwebali. Wekiri. Omukulembeze w'eggwanga lwasiimye n'alabikako Enambole. Wekiri maanyi g'abantu. Wekiri cricket ogonga 7. Yes man. Abantu saba yimbi sebo bakulimu. Saba yimbi. Abantu bakulimu tata. Buliwo yita. Ennaku z'omwezi nga 7 abantu bagambye bagenda kube. Allah. Abantu bali kumulamwa laboyi. Allah. Abantu bali kumulamwa. Libasanyu jerero omukulembeze w'eggwanga ng'asiimye n'alabikako eri abantu. Omukulembeze w'eggwanga kasita avudde ku kisaawe, ekisaawe tukirese kikalu. Omukulembeze w'abantu kasita asiima n'alabikako gye bali bwe biti bwe bibeera. Tutambule ffenna paka omukulembeze w'alaga. Simanyi oba abazza waka, simanyi oba tubatwala ku ofiisi. Omukulu sebo kyekiriwo. Owaye blood sibula ku bantu. Nga 7 Desemba tuli Lugogo. Omukulembeze abadde kasita alabise. Omukulembeze kasita alabise naye bannaye ekibadde ku kisaawe mukirabye. Ekibadde ku kisaawe mukirabye kasita omukulembeze atuuse. Omukulembeze kasita asiimye n'alabikako Enambole ekibaddewo mukirabye. Tugenda ku ofiisi. Tayinza batwala waka budde buno. Alazewa. Abaye. Buddu bweto bwebikoze. Banaye kansoke mbajjeko tusoke tutuuse omukulembeze. N'ennyongera obajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 7 tugenda kubeera wakyali waffe Big Eye. Ennaku z'omwezi nga 7 tugenda kubeera wakyali waffe Big Eye. Nga bwe kibadde Enambole n'ennaku z'omwezi nga 7 bwe tuba tukikola. Nga bwe tukikoze Enambole ennaku z'omwezi nga 7 ku cricket over wa Big Eye era bwe tuba tukikola ki? Bwe tuba tukikola in fact n'okusingawo. Bwana katugende olunaku lwa leero tetugenda kunaaba. Sabasajja Kabaka asiimye n'alabikako gye tuli mwe mumanyi kiki ekitegeeza. Mu budde bwe bumu ate nga n'omukulembeze w'eggwanga mwali mu kifo. Omukulembeze w'eggwanga abadde yakalabikako bw'ati.
waisewo akaseera mpaawo kaaga ne Sabasajja Kabaka n'asiima n'abonekako gye tuli. Libadde essanyu jjereere. Libadde essanyu jjereere. Ab'Ekyaggwe bannaye munaatusonyiwa. Ab'Ekyaggwe munaatusonyiwa. Waliwo ambuuzizza wano nti pulezidenti aliwa. Gwe ky'oba olina omanya pulezidenti ali safe. Pulezidenti ku lw'ensonga z'ebyokwerinda siyinza mutunuzaamu kamera kati. Naye nga ky'oba olina omanya pulezidenti kwali ali safe. Ky'oba olina omanya pulezidenti kwali ali safe. Era njagala kubasiibula tusooke tutuuse omukulembeze deni tujja kubeera tuddiŋŋana. Katusooke tutuuse omukulembeze deni tugenda kuba tuddiŋŋana. Obitegeera webityo ebitambudde naye ate nga ekisinza obulungi ye Sabasajja Ronald Muwenda Mutebi bannange ng'anyirira bitya alabika bulungi. Sabasajja Kabaka ulintabire tugatanga abaganda buli lwosiima n'olabika kero gye tuli kitukolera olunaku okutunula ku Kabaka waffe bingi biwona ennyonta n'enjala ne biwona tulinnya ne ku miti oluusi okulengerako Mutebi oli mpologoma gwe nannyini mu Kabaka oli lugebero. Omulaba ng'anyirira bitya era omulabye okonvoyi we badde etuuka kwegamba nga buli omu ayagala akole ki oba oliyawo akwate ku mutanda. Oli mpologoma gwe nannyini mu Kabaka oli lugeberwa muzzukulu wa Mutesa Mwangaletwa yegwe mutabani wa Luwangula Mutesa tukulaba ne tusanyuka katukole n'obuwangwa tubulwanirire ku mulembe gw'omuwenda. Okitegeera nnyinimu yayingiddewo bw'atyo ng'ali ne Katikkiro Charles Peter Mayiga naye nga byonna mu byonna twalabye Buddu yasobodde okuba nga ewangula yammeze Kyaggwe neba nga yeetika engule y'omwaka guno ey'amasaza ga Buganda. Tuyozaayoza bana Buddu mwena mwetabye mu masaza ga Buganda mwebale kujumbira ate era aba participatinze tubagaliza birungi byereere byokka. Sabasajja Ronald Muwenda Mutebi awangale ne n'abagereka agerekera Obuganda. Nange waliwo omusajja alina emboozi wano gy'abuuza nti waliwo ababadde mbu mwavuma nnyo muwanga Kivumbi ate mbu essaawa ya kakati ye abange mbasaagala nnyo omwogera katuwulire kikyayogera. Greetings. I hope everybody is doing okay. Kano kampi ddala. Ekibuuzo kiri nti gwabadde alumba Honorable Muwanga Kivumbi ng'obudde buno ne Mathias Mpuuga amulumba. Ekibuuzo kyange kiri nti awo mwena muli ku saidi y'emu ne Mathias Mpuuga mukolera omuntu y'omu. Ekibuuzo kyandibadde nti gwe abadde alumba Muwanga Kivumbi nga komuledi munno bwe muli mu kumulumba Mathias Mpuuga naye ali bize alumba Muwanga Kivumbi ne Betty Namboze bonna abalumba. Ekibuuzo kiri nti kati awo mwenna muli ku saidi y'emu gwe abadde amulumba ne Mathias Mpuuga owakabuto ekyo kye bayita nti mukwataganye nga bwe mukolagana abakozi ba kikoofiira ekya kyenvu tugambe nti awo mbeera mukwataganye. Olaba ebiseera ebisinga abaana b'enkyukakyuka bangi temwagala kukozesa wano. Weewalanga nnyo ebiseera ebisinga ng'oli mwana wa nkyukakyuka okwogera ku bantu ng'omukulembeze abasembezzaakokko naddala mu kaseera mwabasembereza weewalanga nnyo okuboogerako kubanga ojja gendanga okwetegereza ng'abantu abo balimukko ku muzuuli. Mu Muwanga Kivumbi temunnamutegeera lwakuba nti mwabuukidde nti yafute si munayogera ne Museveni. Bangi kummwe temugatta dots. Mwagala nnyo okwogera ku bitrendinga simply because kyemufaako mmwe mufa ku kitrendinga. Temwategeera geemu ya pulezidenti gy'azannya nti mu biseera biri Mathias Mpuuga ng'akyajeeni yali amanyi alina abaka bangi aba National Unity Platform bagenda okujja mu NUP era mu bantu be yali abaze ne ba Muwanga Kivumbi ne Bannambuuze yali abaze nti bonna bali ku saidi ye
balutaya bonna Mathias Mpuuga yali amanyi bali kusaidiye lengero omukulembeze wazanya kadi oba mwagiraba omukulembeze yali ava okuziika nagwa mu mukolo gwa Muwanga Kivumbi oba ogwo omukolo mwagulaba awo Mathi wa Mathias Mpuuga wafiira awo akitegeerera omukulembeze n'agamba abali ku mukolo ogwo n'abagamba ono ye musajja simuyinaako buzibu Justin temwerabira mangu memoleza mwezi simuka mangu bwe buzibu bwe muyina kati ekibuuzo kiri nti aha kati mubadde mugamba ki kati mubadde mugamba ki Muwanga Kivumbi kubanga obudde buno mukwano gwo mu Mathias Mpuuga mwegasse naye mulumbe Muwanga Kivumbi ne Betty Namboze anti kati ekyo kyafuuka ekizibu kya struggle ekisinga okuba ekikulu abasinga ku mwerabira naddiru mwasemba okwogera ku Museveni mu video za mwerabira ddiwe mwasemba okwogera ku kizibu kya Uganda ekikulu naye munyumirwa nnyo okulumba abaka abetolodde omukulembeze munyuma nnyo okuba tooki mu NUP naye temujjukira ddiru mwasemba kuba mu tooki mu kampu eri eya NRM temujjukira ddiru mwasemba kunyiiza abantu nga mubanyiiza bakyawe ekibiina kya NRM n'abagoberera namwe mugamba struggle tugitambuza awerimba oyina struggle gy'otambuza struggle gikeereya yes lwansonga obusungu bwo n'amaanyi go ate obitadde ku mbwa ng'olina empologoma ey'okuyigga yes ngamba gwe akanula amaaso ekibuuzo kiri nti kati gwe ne Mathias Mpuuga mugwa mu ttuluba limu mwenna mukolera Museveni anti Mathias Mpuuga akolera Museveni kati mwabadde balumba Muwanga Kivumbi ne Namboze nga ne Mathias Mpuuga bali mu kulumba aha mukwataganye ebiseera ebisinga nze ngenda basaba mukozesenga nnyo wano wakole nnyo okusinga wano niye abangi kummwe ebiseera ebisinga mwagala nnyo wano ne mukozesawo oluvannyuma kyovulaba mwokya 24/7 mubeera mwokya mubeera mu bulutalo obuli peti obuli stupid awe mubeera 24/7 mukulembeze ali Nambole kati soke tuve Nambole tukomewo twadressinga ensonga eno bw'olaba nguwa NRM ng'oli ku saidi emu naye omanyanga weyoyikeza kabulaza era bw'obalaba nga bakuwolereza nnyo nga bwe bawolerezanga Mathias Mpuuga omanya wayoyikeza niga kati obudde buno olabanga Mathias Mpuuga nga muli ku saidi yemu manya bumanya boy wayoyikeza era kyusizawo narrative otandika wagira Muwanga Kivumbi olaba bw'oswala musajja mukulu eyange ekomye wano katuve Nambole then tujja kudda tu addressing abantu abafaananako nga mmwe abalaba ebintu mu ngeri y'ekibogwe abateere abataaje tukomawo tujja ba addressing no worries you got the watch we got the time oli ku NCK TV wobanga tona subscribing kekade subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tova